السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. baganda bange, abana bange, baganda bange, bakadde bange, bajjajjange, mikwano gyange, abantu mwenna, kino kikwata bubaka bugenda eri buli muntu yenna. Omuntu ayinza okugamba puroguramu y'abasiraamu yiyo ey'obulungamu etuuse naye n'ogayaala, naye twala kigambo kiri obulungamu, oluŋŋame, okuluŋŋama, oluŋŋama ku lulwo. Bannange waliyo olunaku oluzibu ng'omuntu yenna tagenda kubeera nga yawma yafirru lmaru min akhihi, olunaku omuntu lwalidduka muganda we nga muganda wange yagayaala nnyo, labalabalaba azuukidde nga ente zonna ezabbibwa ku kyalo yaziweese ku mugongo, kubanga omuntu agenda kuba yaziweese kubanga yazibba. Ng'ebibanjibwa byonna byonna ebimubanja abantu nga migugu minene gya bibi, togenda kwagala kusemberere, kubanga alirowooza nti oli mukwatirwa akafansonyi ak'oluganda lw'omusaayi akaaliwo. Nedda nedda, omuntu alyegomba abantu abali mu nsi bonna bonna oba bagenda mu kubonaabona, summa yunjihi, yabeere nga yawonye, yeeka nga yawonye. Olunaku olwo bwe tululowooza tubeere nga tutwala message eno nti nkulu, twavaawa, wafuna ansa ki? Bw'oba wafuna ansa nfu tolina kyoyinza kukola. Twakima ki kuno ku nsi? Bw'oba wafuna ansa nfu tolina kyokola. Naye bano abaafuna ansa entuufu nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, Allah ng'agamba mu ssuula emu n'agamba nti wali kyamutonza bantu n'amajinni n'amageege n'ebyo ebirala byonna okuggyako kumusinza, obeera oliisa buti, kubanga waliwo ne lw'owummulamu n'ogamba nti esswala ngimaze, ate wano n'obeera nga osanyukamu. Wedde okutusinza nga mulimu intervals, si kubeera kukusinza nga tewaliwo owuutira ku ssupu. Ebiseera ebirala byakuwuuta ku ssupu. Era omwami omu lumu yeewuunya, Handhala, ayitibwa Handhala, wano Seeka Kibaate yatuuma Handhala, awo no yatusinga, erinnya n'alisembeza ne mu Uganda mwali kati Handhala. Naye nga Handhala yali eri Al-Ghasir, yalina ensonga ze yawuliranga ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atuuka ekiseera n'aziteeka nga mu nkola nga zakusinza, n'asinza kyokka ate ebiseera ebimu n'abeera nga yatambulangako n'agenda okuwuuta ku ssupu w'enkoko, okusala embuzi n'alya, okwokya ennyama y'ente, okugenda mu bisenge by'abakyala be. Ekiseera ne kimujjira n'agamba naye tusobola okufuna n'obudde obuseka ng'ate twatondebwa kusinza? Tuyinza okufuna obudde obukyama mu bisenge by'abakyala baffe ng'ate twatondebwa kusinza? Tuyinza okufuna obudde obusobola okufumba ekijjulo eky'amaanyi ne tuteekamu obutungulu n'ennyaanya, akawo ne kaba k'amaanyi, abantu ne batuula ne balya, ng'ate twatondebwa kusinza? N'adduka ng'awulira ng'akoze obubi nti tasaana na kuseka. N'adduka n'agenda ewa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, agende Yeroope. Yagendanga ayogera ekigambo nga banne bwe bakiwulira bagamba nga weetaddeko kinene. Yagambanga nti naafaka Handhala, Handhala afuuse munnanfuusi. Nti Handhala kigwoyogerako nti nze nnyini nfuuse munnanfuusi. Ne bamugamba weeteekako kinene toyinza kyeteekako. N'agamba ekineeteesaako ekintu ekyo, tubeera awali omubaka, tubeera awali nabbi wa Mukama Katonda, n'asomesa ne tunyeenya emitwe ne tulaba nti ebyo byagamba tujja bikola, ne tudda eri ne tubikola, ne tubissa mu nkola nga byakusinza. Naye waliwo ebiseera ebirala ate ne tuwuuta ssupu w'enva, ate ne tugenda mu bisenge by'abakyala, ate ne tubeera nga tuweeka abaana baffe n'okucyakala n'okuseka, ne tugenda ku mikolo egy'enjawulo ne tubeera ne tusala n'ente ne tulya. Naafaka Handhala, ekyo kye kinfudde omunnanfuusi, ninga alimba. Ate wano ndowooza biribaawo oluvannyuma, ate kati wano mpuuta ssupu, embeera mbanga sibitegeera. Ne bamugamba tugende ffenna ewa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka akyogerako ki?
tuteekwa kubeera mu Kulaani saawa yonna, tuteekwa kubeera mu swala saawa yonna, tuteekwa kubeera Makka, tetugenda ku London ate kubeera nga tusuubula ne China. Ne bamunnyonnyola ensonga, Handala n'aginnyonnyola n'amugamba nti ya Handala innaha saa wa saa, tonnaba kubeera bubi, saa wa saa, saawa ebeera ya kusinza ate saawa neba ey'okuseka. Kana akaseera ka kusinza, sinza seriously ng'omutonzi omuwa ekitiibwa, ng'okozesa amagezi agamwawula nti ddala yatonda n'akuteekako sisitimu ekwawula ku bisolo, n'akuwa amagezi n'akuwa okutegeera, saawa ye gimuwe, obudde bwe bumuwe, byokola bikozese magezi, bigende mu record book nti wasinza. Ebiseera ebirala saa kaseera kakuwummulamu, kwebakako, kakuwuta supu w'enva awooma, kakucyakala n'abakyala mu bisenge byammwe, kakubuusa baana mugamba junior simanyani abaana b'ozadde, kaseera kaabwe, kaseera kakuvuga mmotoka ez'emipiira eminene ng'ogenda okusinza oba ng'ova okusinza oba ng'owumuddemu, kaseera kakulambula mayanja nga gavulula gakulukuta n'okulambula amayinja amanene naye ng'omanyi nti ng'atondebwa oyo ayakutonda. Era yamugumya n'abeera ng'atambula. Naawe tukugumya, tetukugamba obeere mu masinzizo buli kiseera, naye essaawa bw'eba yakusinza ebeere yakusinza. Tebagambye sente zonna zigende kubeera nga zigenda ku ddiini. Waliwo sente zigenda ku sigiri, abaana bo ne balya ekyennyanja, abaana bo ne balya omugaati, naawe n'owuuta ebyokulya ebikuzaamu amaanyi n'obeera ng'ogenda okusinza. Era waliwo sahaba omu yali ayagala, Amru yayagala nnyo abeere ng'ebiseera ebisinga byakusinza kumpi oba bibeere byonna. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nedda, biseera ebimu bibeere byakubeera ng'owummula, si byonna byakusoma Quran, si byonna byakuyimirira kiro ng'osaala, si byonna byakubeera nga osiiba. Nagamba nkyalina amaanyi, nsobola okusingako awo wompadde, nsobola okwongerako, nsobola. Naye ekiseera kyeyatuuka n'agamba nti singa nakkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad kye yaŋŋamba okubeera ng'ebiseera ebimu byakuwummula, si byonna byakusiiba, singa nakkiriza, naye kati nkaddiye nafuye nga tebikyasoboka kubeera nga bituukiriza. Naye yamugamba nti wa inna li ahlika alayka haqqa, sinza naye mukyalawo n'abaana bo haqqa, balina ebbanja, balina rights ze babanja, ze baclaiminga gy'oli. Bw'onooba mu kusinza buli kiseera ojja balyaza amaanya rights zaabwe. Wa inna li zawrika alayka haqqa, n'omugenyi akukyalidde naye alina amabanja gakubanja, onyumyeko naye, ono muganda waavudde wala, naye bagamba haja akyali mu Kulaani, oyo bw'atandika Kulaani muveeko, naye nze nvudde wala, ndi muganda wo, nvudde Bugerere, nvudde Kiboga, nva Bombo, nzize kukulambulako. Tulina okunyumya n'okubeera nga tuwanyisiganya ebirowoozo n'okunyambako mu byenkulaakulana n'okuseka n'omugenyi wo. Wa inna li jasadika alayka haqqa, n'omubiri gwo guno Allah gwe yakutonda nagwo, bode gy'olina alayka haqqa, erina rights zebanja. Okuwummula, okuwummula ddagala, okuwummula osake amaanyi ag'okusinza, okuwummula ate emmere ebeere nga yeekolako mu mubiri gwayo mu mbeera yonna. Ebyo byebyo, naye nga tukuleetedde obubaka okugamba nti ekyatutonza kusinza, era empeera nnene ey'oyo asinza, ey'oyo ayamanya ekyamutonza. Nagambe twala bigambo bibiri, alladhina amanu, abo abakkiriza omutonzi waabwe nti ali omu, abakkiriza nti ekyabatonza kusinza, abakkiriza ti olunaku lumu tugenda kuddayo tufune empeera eri oyo ayatutonda. Ku sayidi eddala kuliko alladhina kafaru, abo abaawakanya,
abo abalimbisa omutonzi, abo abawakanya omutonzi ne balimbisa titali omu, si w'amaanyi, si ye yabatonda, avaawo munafu, ne babeera nga bawakanya amaanyi ge byonna byonna, era ne balimbisa ne bawakanya ekyabatonza nti si kusinza. Omuntu n'abeera nga bw'ayagala abaako byakola ng'abalala balaba babikola, bw'ayagala takola. Ekibonerezo ekinene twakyogerako ku mulundi ogwayita, tujja kwongera n'okukyogerako naye nga gutwala nti n'owulira nga tuga nti alladhina kafaru, ng'omanya empeera yaabwe abalimbisa abawakanya. Ate alladhina amanu, abo abakkiriza, amanu billahi wa biqadaihi wa qadarihi, bakkiriza Allah n'okugera kwe ku kirungi n'ekibi, ne bakkiriza nti olunaku lw'enkomerero gye luli era yalufuga, ne bakkiriza nti alina ababaka be yatuma, ne bakkiriza nti alina ebitabo byawawa ebirimu guidance, ne bakkiriza nti alina zimalayika ezitukuuma eziwandiika, wa inna alaikum lahafidhin, ne bakkiriza nti mazima mwe muliko abakuumi bamalayika, kiraman katibin, nga babitiibwa ate bawandiisi, balikodinga buli kimu. Era rekodi book bweriba eje buli kimu kigenda kubamu ekiri. Kati n'abo abakkiriza ne bakola emirimu emirungi, Allah aboogerako wamnanga nti innal ladhina amanu wa amilus salihati, mazima abo abakkiriza era ne bakkiriza ekyabatonza, ne bakkiriza omutonzi waabwe, wa amilus salihati, ne bakola n'ekyabatonza, emirimu egyabatonza, ne basinza Allah, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, balina bakusasulwamu ejjana eya waggulu eyitibwa firdaus, eyesembayo ddala mu kalina ezisembayo eyitibwa firdaus, nuzulan, nga bagenda kugituulamu nga bugenyi, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, bagenda kubeera mu jjana omwo lubeerera nga tebaagala na kukyusibwa ate kudda walala. Awalala Allah yayogera nagati alladhina amanu wa amilus salihati, abo abakkiriza omutonzi waabwe, wa amilus salihati, ne bakkiriza ekyabatonza ne bakikola, kola mirimu mirungi ne basinza, tuuba lahu, mbesiimye, tuuba lahu, bayina ebifo mu jjana ebyenjawulo, wa husunu maab, bayina obuddiro obulungi, bayina obuddiro obulungi. Empeera nnene ey'abantu abatondebwa ne bamanya ekyabatonza, bayina empeera nnene ennungi era esanyusa. Allah subhanahu wa ta'ala alumu agamba mu ssuura emu nagamba innal ladhina amanu, innal ladhina qaalu rabbuna Allah, abo abayogera ekigambo kya ekituufu ne bagamba nti omutonzi waffe ye Allah, omutonzi waffe ye Allah, omugabirizi waffe ye Allah, ow'amaanyi waffe ye Allah. Qaalu rabbuna Allah, ne bakyatula ku lulimi lwabwe, kitegeeza bamanya omutonzi waabwe era ne bamanya n'ekyabatonza. Thumma istaqaamu, ne bagenda mu maaso n'okukola ekyabatonza, ne bagenda istaqaamu, yani istamarru wadawamu, wa kugamba dawamu ala fi'li at-ta'at. Al-istiqama hiya fi'l al-mudawama fi fi'li at-ta'at wa tark al-munkarat. Kibaita istiqama wano kwe kugenda mu maaso mu kukola emirimu emirungi egyatutonza egyalagirwa, wa tark al-manhiyat, n'okuleka emirimu egyagaanibwa, eyo istiqama. Thumma istaqamu, ne bakola emirimu egyo nga gyalubeerera, si kubeera nti ate yali asinza yabivaako nti yafuna ssente, nti yazaalako ku baana be yali ayagala, nti kati yafuna obuyinza takyasinza. Nedda, istiqama kwe kubeera ng'omuntu agenda mu maaso n'okukola emirimu emirungi. Tatanazzalu alaihimul malaika, empeera gye bagenda okufuna, malayika kubakkako, malayika ez'okusaasira mu kaseera k'okuggyibwamu emyoyo.
kaseera k'okuleka ensi eno tugenda gireka, tugenda givaako, tukimanye nti tetugivaako nga tubonerezeddwa bubonerezebwa, naye envaako gye tugivaako abamu bavaako bubi olw'okuba babadde bakola bubi, abalala ne bagivaako bulungi mpola mpola nga yeebase era n'agivaako olw'okuba babadde bakola bulungi. tatanazzalu alaihim malaika, yani malaikatu rahma, malaika z'okusaasira, malaika za bika bibiri. Waliwo ezijja nga zikuula bukuuzi omwoyo gw'omuntu nga bw'okuula ebiddo ebyo ebiba birumbaganye pasikalamu, oyagala pasikalamu asigalewo, obikuula bukuuzi. Ne wabaawo ne malaika ezijja nga ziweeweeta zibudaabuda omuntu nga zigenda omugyamu omwoyo nga bw'osimbuliza, nga kyosimbuliza. Simanyi oba abantu ababeera ennyo mu bibuga bamanyi okusimbuliza, ng'ogenda mu nasale bedi n'ojjayo ennyaanya ozitwala awalala mu kisambu we walima n'okabala nga tewali kintu kyonna, osimbuliza nnyaanya, osimbuliza entula, kaamulali n'ebintu ebirala eby'enjawulo, ng'okuula kujjireko n'emirandira, ng'okyeguya okitwale wali ate mu kibanja ekirala, olyoke ofunemu amagoba amalala. Oyo gwe mwoyo gw'omukkiriza ogumugibwamu gutwalibwe mu nsi endala, gutwalibwe mu bulamu obulala nga gujjiddwamu n'obulamu obulungi n'okubudaabudibwa, nga ba agenti abatumiddwa balungi nga zibagamba zibabudaabuda alla takhaafu, zibabudaabuda nga zibagamba nti temutya ku bye mugenda okusanga mu kkubo eribatuusa eri omutonzi, mu bulamu obw'oluvannyuma temutya. Wala tahzanu, temunakuwala ku bino bye mubadde mukola ebitawedde, temunakuwala, ebitawedde tebiwedde, kalenda yammwe eweddeko. Wa abshiru bil janna, mbakakasa, tubakakasa, tubawa amawulire nti mugenda kuyingira ejjana allati kuntum tu'adun, bulijjo gye musuubizibwa. Nga tetunnaba kumalayo, okimanyi nti ennyonyi eyo gye tulinnya mu bbanga, ntera okulinnya ennyonyi, naawe otera okulinnya ennyonyi, naye okimanyi nti ennyonyi ebaamu abantu abawera, naye okimanyi nti bwekeerewa okusimbula mwenna temuba ku ddaala lyerimu, waliwo abali ku ddaala ery'amaanyi, bayita frequent flyers, abatambulira ku nnyonyi buli kiseera, balina amadaala ge bagenda babalinyisa, ne babawo ne kaadi ez'enjawulo nti kati ali ku platinum, kati ali ku gold, simanya ali ku ki, babannyonnyola ne babagamba nti swalaho ekiggundu tukunnyonnyola nti ennyonyi eno egenda kukeerewamu, naye tusonyiwe kubanga nze ndi frequent flyer, ngezezza ku linnya lyange, ndi frequent flyer, ninnya ennyonyi ebiseera bingi, banyinnyonnyola, ndi kasitoma waabwe, mpaddeyo nnyo ssente. Olaba bwe tugenda okulinnya ennyonyi nga gwe weesooza bwesooza, ogamba ng'ekereye nnyo, ng'edireyinze, ng'ekereye, nga tuluddewo, naye ffe abagirinnya buli nnaku baba batunnyonnyodde. Obosi bayinza n'otuwa ebyokulya musbakan nga tennasimbula, nga gwe tobifunye. Abamanya ekyabatonza, malayika lwe zibakima zibabudaabuda. Abatamanya ekyabatonza, malayika lwe zibakima zisikambula busikambuzi. Era njagala ng'ekyo kye tusembezaayo kikusigale ku bwongo, ng'omanyi nti abamanya ekyabatonza bagenda kubudaabudibwa, abatamanya kyabaleeta wano bafuna ansanfu, tebakoze mirimu mirungi, bagenda kubonerezebwa. Saba Allah ffenna tuteeke mu bantu ab'okubudaabudibwa, saba Allah ffenna tuteeke mu bantu abakozesezza amagezi ku nsi, ne tubeera nga twamanya ekyatutonza, tubeere nga bwe tuliba tugenze gyali tugenda kubeera mu beesiima. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.